omulwadde wa president jo yabagambye eki neyanziza sebo akyalemedde neyanziza sebo webale kakati abatuwuliriza namwe abali wano kambabuulire era nze bwe navudde ebweru natuuse ng'enkeera tugenda ewa president nagamba sisobola kukola ki kusigala kubanga nga kyenjagala nze omu ku bantu abasinga okwagala Cocus mu Uganda. Oyagala nnyo okubeera mu Cocus kubanga president ayimirira wali nemubuuza kyenjagala nga nkulaba bweti nga mumagala nga bwotudde ndi magala kino nenkimusoya nakiddamu nayomba oba nampa ansa eki genda bange ematiza kakati nze nange nazambadde ku mugongo nagenze era bebakiisa bateka batuza press conference yalioka komembigo nabadde musubire jo mu Cocus naye teyaze nga manyi bajja kugwangana mu bulago teyakoze eki teyaze ate nange bwazijjako interview gulo limu nga tunagenda ne bagaze ekintwala mu Cocus Ekisozi kugamba president amaloboozi gaki g'abantu naye president Museveni munabyabufuzi mukulu kye yatukoze twagenze fena nga tufena n'okwogera tetwogera nga mwena tuzimbya obututulo obufofofo twekutuddemu obukundikundi kubanga twemanyi waliwo abawagira waliwo nabatakola ki abatawagira twemanyi mwagenza okutuuka eri twagenza okutuuka eri kyetulinda ayogera yatukoze bulungi we yatuukidde tyaleesina abantu balala kwogera yatuukidde ku mizindaalo n'ayogera netumulinda akyogereko ng'akyogerako n'agaana kakati yabadde amaliriza n'agamba kakati ekintu ky'emmwanyi kino tuwulira abasajja bakikuba nnyo banafu aba opposition naye ate nammwe waliwo abakiyingiddemu naye naffe tugenda baatakinga namwe tujja bakubiremu abafu abagenzeeyo yes yatugambe we are going to get a showdown yes kugamba bigambo bye yatugambye naye nakitwala jokingire bwatyo yakikola ki nakirekawo twabadde ffe tusuubira bwe twatuuse Ekisozi agenda tuwa in ample time tukole debate kubanga samu n'abatuwuliriza olwaleero eggwanga lyogera oba eggwanga lyayogedde ku nsonga ensonga yavuddeyo abantu ne bavayo ne bakola ki njagala kugamba abatuwuliriza nti ffe ababaka ba palamenti lwaki batuyita ababaka tutumibwa tetwekiikirira nti nze ndo natwala mutwe gwange kwekiikirira ninatumibwa kakati kyogamba honorable nti byoyogera by'abantu babuweekula gwe tuukayo ogambe nti nze mpagera UCD egende yimirira mu kyendo obe kalongo obe kabyuma awantu wonna genda mu Kisenyi obagambe nti nze magala Samu Baraba twanga bakwagala ambassador eye sato jagirekayo eye Hong Kong begenda yo jwaje wangu semanyi wangu jagireka mu Kisenyi obagambe nti kakati nzize kusomesa Mwaanyi bakoleki baji se Hong Hing famu gwanga ya Hong Kong oja kumbulira kakati ebigambo byenjogera nze nali sinaba na kutuuka mu gwanga ninga message zenina ku simu era ne kunyimba olene agenda kulumbi naga bandi oli assigns atinga ne mugwanga sabaddemu olwokuba abantu kibali ku mutwe omuntu awulirira ddala babati yakudde gambo bono yawagidde bwaki buli muntu yenna ayagala kuwulira kamba bulire kino Mwaanyi yaffe yafunye akatale factors nyingi ezireeta akatale ako okubeerawo naye ng'eggwanga tetwandyagadde ebbeeyi eyinza okukendeera naye nga palamenti lwaki ebeera ku limelight nti lwe wayisiza UCD okugera te Mwaanyi luyaguze eki luyagudde akatale ate ekitongole ekitakosa gavumenti kino kye kiba kisembayo honorable gwe mukulabako ku kya DDA kyamata olowooza bwe mwakigassa amata gagenda kulinnya abalunzi kakati Samu kankubuulire kino rationalization tegeze ekintu obadde okifuna kukola analysis obadde okifunamu President Museveni singa tuwa obudde ffe tukola research eggwanga lya Singapore mutero lyogera kwano ku mpewo myaka gyenkanga nga tuli ku level njagala bawa na kino nakyo mukitegeere Singapore yemu ku ggwanga lyakola rationalization naye bw'olaba engeri gye bakola rationalization tefaanagana yawana tena kakwate na ya Uganda bakola kye bayita
rationalization emyaka 10 bakiwa obudde nga tebana bakiteekesa mu nkola bakiwa emyaka 10 nga bastadinga bakwata abantu ne babagezesa mu bitongole gye bagenda obatwala system ne balaba zisobola okutalinga omuntu n'akolera mu bulungi service omuntu gy'abadde afuna n'esigala ng'agifuna kyabatwalira emyaka 10 pre eyo gye bayita pre rationalization then ne bagenda ku rationalization stage yennyini ne batandikako emyaka emirala emeka 10 those are 20 what? Yes. 20 years. Emyaka 10 emeka naye bwe yagala okukola rationalization ya Uganda mu nnaku meka gwe tokimanyi ti senior 4 gwe tokimanyi ti senior 4 abaana batudde omwaka guno yenkola ya curriculum empya naye obuuza nti senior 5 eggwanga mu ndooli ne Museveni katudde toba sababu badde njagala nkimaleyo katukomewo nakibuusa mu parliament wali nze nakulaba ku TikTok ng'obuuza bano ki ekiddawo